Greetings, mbalamusizaako mwena mikwano gyange. Leero njagala kwogera ku nsonga bbiri zokka. Njagala okusooka okwebaza aba MPs baffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe aba NUP, aba opposition n'aba NRM abali reasonable. Mwebale nnyo kuteeka parliament ku muliro. Thank you for raising the issue of our missing brothers and sisters and the political prisoners. Ndabye nga leader of opposition ayogera ku Kibalama John Bosco gwe babuzaawo, which is a fact. John Bosco Kibalama bamuwamba in 2019. Now it's 4 years he's missing. 4 years. Atengo you Prime Minister Museveni Nabanja yavayo na gamba Kibalama bamwina. These people abduct our brothers and sisters and they keep them as slaves. They are facts into waliyo Abaganda bafe bako kipingireyo ku island bali kuchizinga baba kwesanga ba slave bomunyiza nga akusulira gonyange kulya. So many of our people and those the survivors benayogera nabo era ne bambulira nti wekito bwekiri banji nnyo bamisinga tebalabikanga ko Kibalama bayinza okuba bamuenslavinga obanga bamuta obanga aliyo just bamukwesanga example kulaga abantu tebasobola okuwamba no missing ebanderi lyonna. Nabanja knows where exactly Kibalama is because she talked about him. Kibalama has been missing for 4 years. So thank you very much MPs for raising that plight. Era the families are confident, they are happy. The families are Uganda are missing. Never political prisoners. Jagadde mufune esubi mbere confident. Manye one day those are brothers and sisters will resurface. Then ensonga y'okubirira njagala okusaba mu Nabaganda baffe abali ku social media, please focus on that. Waliwo ensonga lwaki regime egezaako okuleeta diversion ez'enjawulo. There's a reason why they try to divert the conversation. Waliwo ensonga lwaki bategezaako okuleetinga okusongasonga nga bayita wano we wali. Please don't be diverted. Tebababuzaabuza, tebabajja ku mulamwa. Major on the majors. Kati regime eno eri on the fix. No other person should go missing and disappear. Our brothers and sisters are missing. They know exactly they are. Chovolaba teibu abadde agezaako okubuzaabuza. I salute the MPs bebagobye mu parliament. Honorable Namboze Zake, Kabuye Nyeko, Joyce Bagala n'abalala bangi. Stand firm. You are not in parliament on Taiwa's invitation. No, Taiwa si yaba invited okuja mu parliament. No, naye bamulonda bulonzi ate bagamba yabba na Bobi. So don't be intimidated. Stick on the facts. Our people are watching you. Baganda baffe n'abali ku social media. Please amplify this issue. Wawe wali ensonga endala ezitalina makulu mbasaba temuziwa makulu. Obwo bwe bubaka bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abawadde yeebazizza nnyo ababaka ba Parliament abakoze ekisoboka okulaba nga balwanirira eddembe lya Munnayuganda, abakoze ekisoboka okulaba nga banoonya Bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo nga ne gye buli eno tebannaba kulabikako. Kyagamba nti abantu bano balina okunoonyezebwa mu ngeri yonna. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akakasa bulungi nti Kibalama amanyi bulungi gy'ali. Era His Excellency agamba nti waliwo abaana abaatwalibwa ku mbalama z'ennyanja mu sayidi za Kongo eyo bakozesebwa emirimu egitali gimu ate nga gya kifuba, ogikola oyagala toyagala. Tebagikola nti lwakuba basasulwa, wabula bakola nti lwakuba bakolera bayina emmundu. Kasita ogaana okukola kye baagala oba kasita obanyirizaayo gwe nga bakudima mu nnyanja nga goonya zeeriira n'owulira ennaku abaana b'abantu gye bayitamu. Naye nga babikola lwakuba bayina emmundu. Be babikolako tebamanyi nti Bannayuganda bannaabwe, wabula babikola babatye ensi batendereze nti baali bannakyemalira abaakabi. Babikola olwaleero naye kaseera buseera Bannayuganda bagenda kuba bawona ebikolobero by'abasajja abo. Get rid of President Museveni. We are looking at breaking the dictatorship and having Uganda under civilian rule, which has never happened before. We want the voice of the people to surpass the voice of the guns. We want to return the rule of law and dignity to the Ugandans and utmost respect for human rights. We want to revive our education system. I mean, it is sad that the wife of the president, whose education is actually questionable, is the Minister of Education, and it is so sad, the recent happenings in Makerere University and what she said, but that explains the regime and the family and the couple that's ruling over us. We want to revive our healthcare system. It is sick itself. It explains why our government
officials, our leaders actually never go to our hospitals. Even when they have to give birth, they fly to developed countries for treatment, while the Ugandans are left to suffer and die. That explains why we lose more than 19 women every day, not every week, not every month, but every day giving birth. More than 300 children die in Uganda, and all these other challenges that people go through. If we had a functioning healthcare system, it would be working. Uganda is enormously gifted with amazing fertile soils. However, the land has been conspicuously owned by one family or one clan or one grouping. We want to put an end to that. We want the natural resources of the country to be actually a property and a benefit of the people of Uganda. We are greatly endowed with natural resources, from minerals to oil. We want them to facilitate the people of Uganda and help develop us. And finally, we want to unite our country, because we live in a deeply divided country, divided along ethnicity, along class, along income, along political lining. We want to put an end to that, and that will need us to have a truth and reconciliation program that can bring our people together, so we can have a foundation that will take us together forward as a country. And most importantly, I know that many of our very resourceful, knowledgeable, educated and intelligent people have been forced to leave Uganda because the nation does not offer what they deserve. These are first world brains stuck in a third world country. We want to repatriate them back home to help build our country. I must note that after the unfortunate events in Rwanda of 1994, it is mainly Ugandans that went to Rwanda and assisted build the Republic of Rwanda. We want Ugandans living in America, living in Europe, living elsewhere to feel comfortable and blessed to come back and rebuild their country. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine alabiseeko ku mikutu egy'Abazungu ng'akola interview nga bamubuuza ku nsonga z'eggwanga Uganda, ku butya bw'alina okuzikwatamu singa abanga ddala asindikiriza Yoweri Kaguta Museveni n'amugya mu ntebe y'eggwanga, ng'ensonga zino ye asobola kuzikwata atya okulaba ng'agatta bannayuganda, era n'abuuzibwa nti biki bye yeetaaga y'okuwulira nti akyusa mu ggwanga Uganda okusinziira ku mbeera eriwo olwaleero eyawukana ku ya Yoweri Kaguta Museveni, ye butya bw'ayinza okwagala eggwanga Uganda lifaananemu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwanukula kwe agamba nti twagala Uganda eyawamu, twagala Uganda egatta amawanga gonna agali mu Uganda, tukoye Uganda eyawulayawulamu bannayuganda, twagala nga buli munnayuganda assa kimu ne munne nga tewaliwo okwekengeregana, era agamba nti twagala nga Uganda ffenna tusobola okuganyulwa mu by'obugagga byayo ebyatuweebwa Katonda, kubanga obugagga bw'eggwanga Uganda tebuliiko muntu ssekinnoomu yabuleeta n'abuteekawo, wabula Katonda yatuwa ebyobugagga ebiri mu Uganda, omuli ebyobugagga eby'omu ttaka, omuli ennyanja, tusobole okuganyulwa ffenna mu bintu ebyo nga bitugasiza wamu. Wabula olwaliro abavubi babagoba badda ku nnyanja tebakkirizibwa kubanga ziriko bannyinizi abaziwamba. Ebyobugagga eby'omu ttaka abantu babyegabanyiza dda nga famire, akakundi kaabwako, kyokka bannayuganda tebabiganyulwamu, bigasa famire emu. Ebyo Kyagulanyi Ssentamu byawulira nti byayagala bisooke biggweewo mu bukulembeze obuwe ng'akutta ekintu. Agamba twagala Uganda gye tusobola okuganyulwamu ffenna nga bw'ogenda mu ddwaliro osobola okufuna obujjanjabi obumatiza, nga ne bw'abeera nti ye pulezidenti omwana we bw'alwala amuteeka mu ddwaliro erya wano terisobola okumujjanjaba, ekitali ku bakulembeze abaliwo olwaliro nti amalwaliro tebagafuddeeko, kyokka abaana baabwe bwe balwala babalinnyisa nnyonyi ne babatwala emitala w'amayanja mu gali amawanga agakulaakulana edda gye bajjanjabirwa. Abakyala baabwe batuuka okuzaala babateeka ku nnyonyi ne babaddusa emitala w'amayanja, kubanga bakimanyi bulungi nti ewaka tewali bujjanjabi, kyokka nga bebavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Naye bo beesuuliddeyo gwa naggamba bannayuganda be balese mu kubonaabona okutagambika. Era twesunga okulaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akutta obuyinza bw'eggwanga Uganda. Ebigambo bye bya makulu nnyo. Twegomba okulaba kweyo Uganda naye gy'awulira ayagala mu bwongo bwe, mu kifaananyi kyakusiigira mu Uganda gy'ayagala. Nze nkakasa nti ddala buli munnayuganda ajja kuba asobola okuba n'eddembe lye mu ggwanga Uganda, buli munnayuganda
ojja kuba osobola okukola ng'onyumirwa emirimu gy'okola nga tosalibwako omusolo gwa kaweereege, wabula ng'owaayo omusolo omusaamusaamu nga naawe olina ky'ofissa mu nsawo yo. Ekitaliiwo mu nnaku zino nti baagala bw'oba okola mugabana 50%. 50% yiyo 50% ogiwa ku musolo, kyokka nga tulaba nawe waawegulaga. Twandiwadde emisolo nga tulaba nti gina kyegikoze, naye Jammeh Museveni tolabako wa wegiraga kiki kye bakozeewo.